okulotanga olwana kito kino kiso common banji bakiyota neti bamanyi makulu gaakyo so kitugenda banga tutunulira mangu nnyo ddala otulwana ne nazaalawo otulwana ne baganda bo mikwano gyo co-workers ku mirimu ex-wo omuntu gwolinayo mu relationship oluusi olwana abantu bagala tusako basaka babagala kukwata so kintu kino mu ngeri yonna gyoba okirosemu tugenda kubanga tukitunulira abantu bino bagiyita chosen generation kuno kyano tuba tuddamu ebyoto n'okukiga ku topics endala ze brother Steven tuli balokole okay nabemu atandike osokulotanga oli mukulwana n'abantu ne kutandikira oluusi olwanaga n'abantu nenga abantu bano mukwano gwange oluusi tobamanyi waba oli mu lutalo olwana ebiseera bisinga abantu botamanyi gibeera mibi okay gibeera mizimu kama Katonda gyabakulaga mu mbere faanako bweti wetakuba ng'oyingira mu speech warfare era olutalo oluba kwolekedde mukwano gwange okay oli mukwano n'abantu bokola ki botamanyi gibeera miyo gibagize okuba nga gikwensiravinga ekyo tewali akyagala matu osokulotanga olwanagana ne bafamily members kubanga tewaliwo olutalo mubuliwo ebiseera ebisinga gibeera miyo gyagirondoola obuzalwana n'omusaayi kyoto ekyo oluusi wayinza okubeerawo family wrangles eziba zigenda okuba nga zijja tulina okubeera nga weegendereza nnyo ng'omwana wa Katonda kubanga tetumegaana mbiina musaayi at any cost tetumegaana muki na mbiina musaayi tetulina budde obwo mentale zaffe zizirwanira muki mu Katonda nosobola okulotanga olwanagana ne mukwano gwo physically mukwano gwo muli mukukola ki muli mukulwanagana kubanga mu butuufu tewali bintu byabatabudde temwayombyeko ebiseera bisinga Mukama Katonda ayinza oba kubikkulira omuntu oyo olina okubeera nga weegendereza si 100% ti omuntu abeera mubi naye tulina emikwano gitwesesezaako nga beefuula abantu balungi naye nga bantu babi bulidde abantu bangi abaweererako ddala nga bajja bambulira ku mikwano emibi mu bulamu bwabwe ddala bakko-workers ku mirimu olina okwegendereza nnyo ekirooto ekyo omuntu ayinza okuba nga alina byakola behind you naye nga akubifriendinga akusembera kumpi asobola okudisitoyinga bulungi akumalewo so katubeerera ku co-workers mu olwota olwanagana ne co-worker oluusi sina mukwano gwo naye nga muli mukola ki muli mukulwanagana manya nti mukwano gwange omuntu ayinza okuba nga ku mulimu alina byakola abantu bamubalaba ku mulimu oli mwana wa Katonda walokoka naye si buli muntu yenna nti mulokole abantu bakola ebintu bingi ku lw'emirimu abamu beebaka n'abantu bafune omulimu abamu basiba mu masabu basula mu masabu bakola zisaddaaka abamu bawaayo nguzi abantu bakola bintu bingi kuba ssente so bw'otambulanaga n'omuntu ku mulimu bw'obanga mutuufu tolina kyolabawo olaba ebintu byonna bitambula bulungi naye mukwano gwange ebintu ebigenda kuba nga bitambula bulungi oyinza okuba nga ebintu by'otamanyi byali mu kuba nga akola oluusi mu bakama abo oba oluusi mabega eri gwe biyinza okuba nga tukola ki totegeera olaba ntalo okugolokoka the next day olaba entalo zigolokose newebuuza ate zino zivuddewa ebyo bigobereranga waliwo bulijjo omulabe akola ki akulira munda mbere faanako bwetyo n'okuba ng'osazaamu nkozi omulabe zitangi zonza programize eri omulimu gwo eri amagenda go ate n'okuba nga weegendereza nnyo abantu abo naho abantu bonna bulwanagana mu kirooto wadde nga Mukama Katonda lusaba kubikkulira abalabe bo tosaanye kukyawa abantu abo okyawa tolukulemye abantu abo olina okubaagala wetegeeza nti okwagala abantu tekitegeeza nti omukwate ku mukono mutambulenga mwenna nti omwagala osobola okwagala omuntu but keep the boundaries okay kubanga omuntu oyo toyinza kumanya kikyasobola kubanga akola so kubanga oyagala omuntu so okumuwa ku birungi so okumuyamba so okukola ki but sometimes si buli kaseera olumu abantu abamu betakubanga okukola ki keepinga boundaries zo abamu it's okay so okusitenga with them but omanyi wookoma kubanga omanyi kye basobola okubanga bakola kubanga Mukama Katonda abamaze okukola ki okubikkulira weegendereza nnyo ng'oli mukwanagana ne bakko-workers ku mirimu kyoto ekyo mukwano gwange obeera so keefu bayinza okugulwa mu mulimu ennaku eziddako oba nga tutegedde ekyakukola kyo kinyo mukwano gwange ino addressing ensonga eno appropriately sometimes osobola okulwanta ng'olwanagana ne ba-church members absurd ne ba-church members muli mu kulwanagana kamina muli baana ba Katonda oluusi mwena muli baweereza oluusi muli mukwayemu oluusi ba ushers oluusi just ba-church members nga muli mu kulwanagana ebiseera bisinga mukwano gwange Mukama Katonda ayinza obalaga olutalo balulekedde ekkanisa eyo oba oluusi ayinza okuba abalagire genda maaso oli naye lwalabako obulungi kubanga kyo kiri nti ne mu kkanisa oluusi mubeeramu entalo lwaki kubanga ekkanisa ddwaliro abalwadde bonna bajja omwo abamu balalu abamu bali ku ccupa abalaba mpiseemu abalaba mpeke abalaba kansolingi ng'awona so abalwadde ab'ebikira enjawulo bali awo wonna ku buli level mpaka ne kubaweereza nawe kati tunuli abasumba be tulina okubeera ddala ku top olabe oli abali ku ccupa
wali abali wakati awo wali bino wali abali obulungi so kanisa bwe tubekola ki bwebeera bane no offense okay no offense emukatwala kubyako kakati ekyoto ng'ekyo ng'olose waliwo ogundi olina okusaba Mukama Katonda aleeta obumu mu kanisa okay Yesu yali agenda asabira abayigirizwa be n'abasabira okubeera obumu yagala baawukane okay so omukwano gwange kwefaanako tosabira ki obuweereza sometimes Mukama asobola okikoyesa okubikulira abayinza okwanga bakulwanyisa oluusi mu nsonga z'obuweereza nga omanyire obuweereza oluusi sometimes obeeramu abalwanira mu mubiri waliwo bitwala ng'ebintu by'ebifuzi bwe batyo so ate nga gw'oluusi oba oyagala kuweereza Katonda tuyagala kuddamu ebyo abamu obuweereza abulabanga oba ki so abulabanga oba like oba mulimu gwagenda okubanga afunamu essente kwegamba nga omulala bwajja okuweereza Mukama ate amulabanga omulabi we kwegamba balinga nga biringa ebyensi byennyini so okubeera very careful ng'omwana wa Katonda ekyatuusewo mu kirooto wawangudde bakuwangudde oba wawanise ebyo byonna bikulu nnyo okuba ng'okebera mu birooto byo n'osooka ota nga olaba waliwo ebisajja bagala okuba nga bakukwata rape bagala kukulepinga mu kirooto bakusobola okubabulisa manyi ng'oli mu kulwanagana n'abantu bano ebisa ebisinga byabeera kawuula these marine spirits emyejo gajini ebyo bijja bikola ki bikola ebyo n'okubanga mukwano gwange olwana olutalo obanga ozukuse todabuzaawo Mukama wakuzukusiza okola ki olwana naye okutwaka ebintu bino okay yagala kuvuula mukazi waabyo ebintu bikola ki ebikkiriza sokotangula bulwanyisa ensolo olaba olwanyisa ensolo olina okulwana ensolo ebisolo bisinga ezo ensolo z'olwanyisa mukwano gwange manya nti ebisolo bisinga bibeera ddogo so tulwanyisa ebisolo sazaamu eddogo okubala 2-3 eri ddogo eri Isirayiri osooka otangula okutta ekitala ogenda olwana n'ekitala kyekyambe machete ogenda otema waliwo abakulungi ogenda okola ki obatemaatema naye bakumenya kuzikiriza sigamba nti gwe baguddeko olutalo naye nga bagala kuzikiriza naye nga gwokola ki otema ekitala kyekigambo kya Katonda olubeera lutalo spiritual warfare lutalo lwennyini mukwano gwange naye nti waliwo spiritual attack ku bulamu obwo osanye kubanga okola ki odabuza okutuula sometimes okubeera eddogo sometimes okubeera mulaba esitaani yenna yasinze reinforcement ku bulamu bwo okulaba nga bakola ki bakuzikiriza todabuza okutuula webuze ku mwoyo mutukuvu lwana olutalo emyojo kikube ogizikirize osooka okulota nga olwanagana ne X wo mwayawukana dda ne kati olwanagana ne X sometimes ziyinza okubeera ndagaano zezikyakutte otakwanga okutwa ku ndagaano ezo ne X ezagala okwensiravinga okukuumira mu ki obusibe sometimes neetabeera X osayinza okubeera omuntu gwene mu courtship notanga muli mu kulwanagana ebiseera ebisinga Mukama Katonda ayinza okukulaga nti relationship eyo tegenda kubanga ekola oba oluusi relationship eyo erumbiddwa now lero oli omuntu kuva n'omubuuza depending ku kyoto kyonna bye kiba kifaananye ewamu bajja kukulaga n'ebirooto ebinaaba biddako okutegeera kino kigwawa exactly oba n'olutalo okay ndamu n'obuuza Mukama Katonda sokuba confirmation ndalaga nti omuntu oyo si mutuufu gy'oli oba si ekyo asobola okubanga mukwano gwange akulaga nti waliwo ekikola ki kyagala kubanga gisazaamu relationship eyo ekitwali akyagala osooka otangula olwanagana n'omwami wo muli bafumbo muli mu kulwanagana kaba banayinza bakulaga nti mukwano gwange okyatuddeawo but emyoyo gya divorce gigolokose okulaba nga gizikiriza amaka gammwe maaso oyinza okulaba nga wazzeewo ate entalo mu maka gammwe musanga ebintu byononekedde ddala era ekyo tewali akola ki tewali n'omu akyagala osooka otanga family members kati oli mukazi wafumbirwa eno tota eri mulwanagana ne nazaalawo ne sezaalawo oluusi musajja naawe olwanagana n'abafamily olyo abato bayinza okuba nga mukwano gwange wandiba nga tebakwagadde oba oli awo tekitegeeza nti omuntu si mutuufu naye oba olina okuba nga osaba favour ku bulamu bwo oluusi emye egiva side eyo nga kyekiyiza okuba nga gikola ki gikuba relationship okuba nga gijjawo n'okubeera muntu mwegendeeza nnyo ate olwana olutalo musaba mu discernment kuba nga otegeera bulungi ekyoto kyonna kiba kikozesa ki bwe kiba kifaananye olwatuta ekirooto kino bannange mutubuulireko engeri gye mwalootamu ekirooto kino olwota olwanagana naani mukwano gwo neibawo sezaalawo jjajjaawo sengaawo bamulwanagana ne basenga bamwe mu birooto omuntu gwolwanagana ne ofeni mu kirooto mukwano gwange mwegendereze abantu abamu si bangu wadde nga baŋŋanda si bangu nnyo so era gwolwanagana mu kirooto beera nga mukwano gwange ofaayo nnyo okutegeera omuntu ono kikibuuza Mukama kubanga oyinza okunyigira ekizibu ekintu kino ate nekikudisitoyingira emyaka mingi nnyo ddala
wali akyagala ekyo. Omulota nga oli mu kulwana ninga otufu otalugwa lutinkudde. Toto lubadde tulina kubeerawo ninga gwa lutinkudde nga mukyoto omutuufu olabye ddala gwe musobya gwe mukyamu. Mbadde mulwanagana ninga gwe muki gwe mukyamu gwasosonkereza abantu. So singa oba nga oli mu kulwana nga gwe mukyamu Mukama Katonda balina kyapointingako abakulaga mukwano gwange nti empisa zo mbi otakuba nga mukwano gwange okebera ku mbalayo ng'omwana wa Katonda. Ebeerera mukwano gwange baba bakubye bubi nnyo nakyo tekiba kiba kirungi. Oyagala olwana olutalo ate okole ki? Owangule. Okulota ng'olwanagana n'omufu oli mu lutalo ogenda okuzuuka ng'omuntu gw'olwanagana naye yafa dda. Manya nti mukwano gwange omuntu ogwolose omufu gw'olwanagana naye manya nti oyo omufu akulondoola. Alina byazze okuba nga azikiriza, tazze buzinga bw'olowooza mukwano gwange. Alina byazze okuba nga azikiriza. Omufu wekute ku ndagaano ezigatta n'omufu oyo ate mukubire ddala omuzeeyo museiza abafu abeereyo n'ebifu bye tabireeta embala y'obufu tabireeta ku bulamu obwo mukwano gwange kitujja kukyagala. Osamu olutalo olw'amaanyi ng'oli mu lutalo muli mu kulwana oluusi mulina emmundu waliwo abanoonya muli mu kulwana oluusi basazeeko ennyumba yo baza okuba nga bakola ki bakuzikiriza muli mu lutalo olw'amaanyi bakunoonya wano bakunoonya wali nawe olina bokola ki osanyawo omanya nti lutalo lwa mwoyo waliwo ataaka ku bulamu obwo waliwo egikoze ki egikulumbye. Sometimes okubeera mayembe, sometimes okubeera ebiteega, whatever it is. Oluusi nkwayiza okubeera eddogo nga libakoze ki basize eni kye basindise mu byonna babiregamba but in all this we are more than conquerors through him who loved us. Bwena tuli bawanguzi n'okukola ki n'okukirawo eri oyo eyatwagala. So okutangula waggulwanirira abantu abalala mu lutalo oluusi olaba wadde omuntu anyigirizibwa oluusi awambidde gwe n'ova n'olwana n'owangula n'obanga nnuula omuntu oyo. So okubeera ekyoto ky'okusabira omuntu oyo oba okwegayirira ku lw'abalala abajogibwa omulabe sitaani abawambiddwa. Nawe osooka olota nga ate mu kifo ky'okuba nga awulwanirira abalala nawe wali abakulwanirira mukwano gwange beera malayika baba bakulwanirira ku sayidi yo. Babuli kyeva egamba nti Mukama baba ku sayidi yaffe omulabe waffe y'ani? Nawe noddamu nti tewali. Anyway, mu kyoto kino wawangudde bakuwangudde oba waserendalize. Oba waserendalize manya nti Mukama Katonda bakulaga nti oli muntu aggwamu nnyo amaanyi asalendalinga eri abalabe bo, asalendalinga eri emyoyo emibi. Toli muntu w'amaanyi mu kulwana olutalo. Buli omu okola olina okubeera w'amaanyi. Amaanyi n'obuyinza gabwe kkanisa si basumba si baani bokka, buli muntu yenna olina amaanyi n'obuyinza ku sitaani n'emigendo egirondoola obulamu bwo ne famire yonna. So twambala amaanyi gaffe n'obuyinza tulwane olutalo. Oba ng'oli mpya subscribingako nakadde bwonna kikola ekyo buli lwe nateekamu ebintu video ojaba omu ku abo abasooka okuba nga ofuna notification wano ku Chosen Generation. Kirikinga wano waggulu ogenda kulaba ebirooto ebiraga obuwanguzi. Kirikinga wano waggulu ebiraga obuwanguzi kibirabirako nti kati mutuufu kukola ki mpangula. Kirikinga wano waggulu nakola ebirooto ebyo. Emikono mbeere bulungi mweraba.